أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله تمويبازا okubutukeesereza mu nkeesa gye tukukeeserezaamu, tumusaba bannaffe abatandise olugendo lw'ensi empya ey'emagombe abeere nga abalamuza kisa ebyo bye baakola nga ddala mu butuufu bagezezzaako okukola byo bye babalagira, ateekeko ekisa kye bibeere nga abisiima. Ebyo bye baakola ng'abantu ne biyitira ne beerabira okwegayirira ne bafa nga tebakoze tawuba. Tusaba okwegayirira kwaffe abalamu ku lwabwe abaddiremu, kuba edduwa z'abaana ziyamba bakadde baabwe. Bye baakola ne nga bikyamu ne babikolako tawuba, nga ffenna bwe tubirina tusaba Allah akkirize tawuba zaabwe, aleke kubibavunaana kubanga ekituufu teri yatuukiridde. Ffenna tusobya, naye enjawulo eri wakati wa asobezza yeenenyeza kufa n'amusanga ng'ekyo akitadde, oba teyeenenyeza abadde akyakalaakala nakyo nga ensobi eyo akyatambula nayo. Wakati mu byombiriri tusobola abalamu okubeera nga twegayirira Allah kutusonyiyire, Allah nakkiriza era kye tumusaba akkirize, naddala abaana eri bazadde baabwe. Waladun salihun yad'u lahu, etuwa essuubi nti omwana omulongoofu asobola okusabira mukadde we. Allah subhanahu wa ta'ala n'asinziira ku kusaba kw'omwana n'okulaajana kweri mukadde we, embeera n'ekyuka. Olwa hadiisi egamba nti omuntu bw'afa, idha maata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Omwana Adamu olufa beppa nga baggalawo ekitabo nga bamuggulirawo akatabo akanaagendamu pulaani B. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Bye weekoledde ggwe mwene tujja kubiwandiika mu pulaani B, tuteekeyo ebikugoberedde nga ggwe wali ensonga ku by'okubikola. Ekyokugezaako okulabirako nti sadakatun jaariyatun, oleka saddaaka ekyali ku nsi etambula nga ggwe wali omusingi. Buli ebirungi ebigivaamu mu pulaani B mu fayiro yo bagiwandiikamu nti gwakoze, kubanga ggwe wali ensonga. Allah simulyazaamaanyi, wala yazulimu rabbuka ahadan. Simweteefuteefu Allah kulyazaamaanya mukama w'omuntu yenna. Al-ilmu alladhi yuntafa'u bihi, waleka osomeseza naye nga by'osomeseza abantu bakyabiganyulwamu.
bikyabayamba bakyabyeyambisa buli aganyulwamu n'atereeza ku lulwo yasomesa gwe yafa nga gwe wali ensonga mu pulaani B mu katabo kali ka fayiro ak'emirimu gy'abaafa bakutonyerezaamu nti okozi wadde wafa naye okyakola. waladun salihun yad'u lahu, bawazaala omwana alimu omulamwa ng'akuweereza edduwa ng'oggyeko ziri edduwa eza40 eza Ramadan. ono omwana baamusomesa n'akitegeera nti buli lunaku akuwa edduwa n'atabeera kuzaaba naafi nti tulinayo edduwa mu Ramadan, tulinayo edduwa ya 40, tulinayo edduwa y'omwaka. omwana nga yategeera ebintu mu butuufu bwe bitegeera buli ssaawa akuweereza mu pulaani B fayiro B kayingiramu nti waleka omwana w'omulamwa, kubanga alwaladu min kasdi abiihi, omwana abalibwa nti maanyi go abeera omulongoofu, maanyi go agali positivu. Kitusaba ffenna Allah kyaba atuwa. bwe baali bagamba omwana omulongoofu asabira bakadde be, abamu twakitegeeramu omwana omulongoofu ayita baseeka ne basabira bakadde b'omwana. ne tuwangaala nakyo neeno gye tuli kati. naafe mpulira ekintu ekyo kiyinza okukutuulamu. neŋŋamba naafe mba ntegeeza bwe muli nabo ku mikolo. sadakatun jaariya eyo ogitegedde, omufu yagireka agifunamu olw'okuba ye yali ensonga. ilmun yuntafau bihi, yaleka asomeseza agifunamu. naye bwe twatuuka ku dduwa, ezo sadakatul jaariya ne ilmu yuntafau bihi teziriko mmere. ne tujja tuzingiza edduwa wano, ne tulagajjaza abaana b'abagenzi anti balinda edduwa ya Ramadan. bamuzeyi ne bakandabirira emyaka n'emyaka abaana nga bali mu kapiira balinda ey'omwaka. buli omugaa nti banna edduwa ya muzeeyi nti etuuse. abawali mu bawudiisa abaana b'abagenzi ennaku zituuse. ani yagambye edduwa naye tulwandaganye n'emyoyo giri ku siraatal mustaqiim naye giyita mukabigere pedestrians. twagala batandika okutambulira mu luguudo nti edduwa akubuuliza nawo nti emyezi ennaku 4 ziweze. ani yagambye ennaku 4? ebyo bintu by'abashia, ate mwe muli basunni. naafe edduwa ya muzeeyi nti etuuse. edduwa ya muzeeyi etandika nga wakavubuka nga mulamu nga tannafa. ama muzeeyi mutemukwaza amafuzoka ate ey'omulamu yebeereremu, mulinda wagwira. Allahu akbar. wali ng'omaze okufa, waladun salihu yad'u lahu, bakutegeeza butegeeza nti nga bwazze akikola kisigala kitatambula nga babadde akikolera kiramu. kuba omwana omulamu wallahi n'omuzadde omutegeevu eri omwana we, omuzadde atandika okusabira omwana nga tannazaalibwa. omuzadde atandika okusabira omwana we nga tannaba kutondebwa munnabaana. n'agamba bisimillah, allahumma jannibina shaitaana wajannibi shaitaana ma razaktana, nga takimanyi nti ne munnabaana anaabeera omwana we. omuzadde n'atoba n'edduwa y'omwana okutuusa
lwava mu nsi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Edduwa zonna ziri mu Qur'an gyensoma naye lwakuba bwe muba mugisoma mujja mu ssuula ze mwatongozezza nga muweereza mpeerezi muziweereza baafa. Rabbana hab lana min azwajina, ai Allah tukusaba mu bakazi baffe otuweemu otugabiremu. Hab lana tugabire mu bakazi baffe wa dhurriyyatina ne mu zadde byaffe qurrata a'yun, ekkula eri amaaso gaffe. Qurra ekkula, a'yuni eri amaaso gaffe. Akusabira obeere omuntu ow'obuvunaanyizibwa amusanyusa wano ku nsi. Waj'alna lilmuttaqina imama, tuteeke mu batya Allah ku mwanjo. Tuteeke mu batya Allah wano ku nsi, tuteeke ffe ne bakazi baffe n'abaana baffe otuteeke ku mwanjo mu abo abatya Allah. Eyo dduwa ya muzadde ng'asabira abaana n'abazzukulu abatannabaawo n'abaliwo, era nga bw'asaba Allah nti ku nsi kuno batusanyuse, ku akhira batusanyuse, bwe tuba tufudde batusanyuse nga tetuliiwo, bwe tuba weetuli batusanyuse, babeere ekyekkula eri amaaso gaffe. Qurrata a'yunin, emanyi kye bayita ekkula? Si kirungi bulungi ekkula, amakula, kubanga buli muzadde ayagala omwana we libeere nga lyekkula nga tatunuulidde baabalala. Buli omu asabire ababe, oba tubasabidde ababo gw'omanyi gwe zaaluliwaabo ngano ze mwanyi natazaanika. Kituufu zibadde zengere naye tuyanika zijja kuwumba. Omuzadde yenna eyazadde omwana we afaanana noze mwanyi yeetaaga ozaanikako zisobole omukolera kyasuubira. Yenna azadde n'atayanika mwanyi obangako gwonenya weenenyanga wekka. Edduwa weeziri mu Qur'an temuzisomesa, n'abaana abalina abasomero simanyi kye baliko. Bw'oba wateekawo essomero nga lyakusomesa abasiraamu Islamic, kati abaana ne basomewo emyaka 7 ne bava mu myaka 7 ne bavaawo nga buli mubasomeseza dduwa za nnaku 40 mwaka, eryo liggale tuli ku busiraamu. Ofeera bazadde, abaana bano bagenda kubeera enkya bamaama, enkya bagenda kuba bataata, naye tolina kyobayambye wabula obasomesa. Arnabu kamyu babutwala wa bakaratu nti gwe tewagisomako nti nte olina enteeka wamenyekera ki? Bakusomesa byaki bitegenda kukuyamba? Sike nti birina mugaso naye si bye bisookerwako. Omwana ono beera ne objectives bamumpadde musiraamu, muyambye ntya ku busiraamu bwe nga tagenze Madiina? Obusiraamu bwava nawo wano emyaka 7 bumusobozesa okubaako mu maka ge kye yeesabira. Ye mubuulidde nti edduwa ya 40 si muzadde we gye yeetaaga, ekyo kintu kya bufere. Nisanga omusajja nga naffe n'omubuuza agenda mu myaka 6 n'omugamba nti mukadde wo yafa nti waali omusabira nti ninda afe. Muzeeyi yeetekedde. Muzeeyi si bufere. Wazaala omwana we alinda afwe, alinda ofwi. Bw'omugamba nti tugenda kusabira muzeeyi nti yafa, ekyo abantu bakyalina ekyekango nti omulamu tasabirwa. Tusomesezza omulembe guno.
bali muddu ya mukadde waabwe yafa ndi mulamu nezabalamu gyeziri kyate zeeriyo gwe nga akusabira nga ne munnabaana tonnabaamu rabbi gafirli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani ani yagandi bagisabira bafudde abaana baffe tubazuukusa obwongo bagende okuva mu ssomero bano bannaffe bo bagenda kufa bano baffe baveewo tuzeewo omulembe omuki buli myaka 10 tekinologiya akyuka n'ensoma zikyuke bano abakulu tetujja kubanenya bo babawudiisa era ekyo kyebamanyi nti omuntu bwafa bamusabira si mufu yekka rabbi gafirli kitegeeza ki rabbi gafirli ai allah nze ndi mulamu nsonyiwa walwalidayya ne bakadde bange kitegeeza nibateekwa kubanga gweomulamu oba wayagadde okusonyiwa kitegeeza nti oli amale kufa bakadde baffe tubasabire ssebo naafe nga weebali obanga bagize eki kubanga batusabira nabo bange batusabira tubasabire kibi nnyo era njigiriza nkyamu okugamba abaana nti bakadde baffe tubasabire abaafa tusabire abaafa tusabire bakadde baffe bonna al ahya minhum wal amwat yinze nkola ensya muze olina abaana bokusabira olekufa kale jo twabadde ku lugendo eyo neekonyeyo weekonye naye munsaasire abantu ehdina sirata almustaqima si kyangu sirata allazina anamta alayhim tulwanagana ffenna nakyo naye edduwa ya40 mu busiraamu teriiyo ekyo tujja kiremerako oba mutukyawe naye katukikulizeeko abaana bammwe edduwa ya 40 teriiyo ne mawuledi mu busiraamu teriimu wadde nga yakwata nnyo akati mu busiraamu bwekishe agyebiri naye mu bwekisunni tebukola ki ebiriiyo ate mwe muli basunni abakola ebyekishiya byabulabe nnyo omuntu okuwabula ate n'omuggulako olutalo abaana baffe tubasomesereze ala hatha alminwal ku nkola eyo tubakulizeeko edduwa ya 40 ku muzadde tetugirina tulina edduwa eya buli lunaku ku muzadde naawe bw'obeera n'ebizibu byo nga babitunula mu luvannyuma lwa mwaka eno sizaka nti bamala kubala mwaka omuzadde avudde wano ng'alina googoonyo mu kabbuli ali ku buzibu edduwa z'abalamu ziyamba abafudde naddala abakkiriza so si muyoolerero mwemuli abakuba ebitabo mwemuli abalaguzi mwemuli abatasaala mwejje tusabire muzeeyi edduwa y'omulaguzi etuuka olina amasabo geno mumayizi bayemerera abamuzeeyi naafe awulira bipya zaka gye tuliko tulina ebintu bisatu nabbi sallallahu alaihi wasallama teyalyanga swadaka ne famire ye swadaka teyagiryanga naye yalyanga ebirabo yabikkirizanga naye saddaaka nga tazirya ne famire ye saddaaka omulamwa muzo kuba erimu emiramu emikulu 2
mulamwa number 1 saddaaka bw'oba ogiwadde oba ogiwa okusanyusa Allah kimusanyusa nnyo. Ekyokubiri okusanyusa omunaku oba omwetaavu. Saddaaka esanyusa Allah ate y'abantu balina bizibu. Oba okutegeeza ate ku sayidi yo gwagiwadde kuba eba ekutukuzaako ekiki. Saddaaka ewonya ebirwadde, saddaaka eyoza omuntu n'atukula mu byonoono. Naye nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teyalyanga saddaaka. Tali mu kiti kyabalya saddaaka, ali mu kiti kyabalya ebirabo. Saddaaka y'abantu balina bizibu. Saddaaka y'abantu abalina obwetaavu bwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yalabanga ye ne famire ye Allah abagira ki abamalira. Mu Luganda tekijja kufuga bulungi. Saddaaka kubanga nti bw'oba ogiwadde gwe ekunaazaako amazambi gwagikozeki agiwadde, wamu n'okuba nti Allah agyagala nnyo naye ate gwe kyekukolera ekusangulako ki. Omubaka sallallahu alaihi wasallam teyayagalanga nnyo kumweyambululirako. Lulimi lwakiraguzi naye nga noonyeza lwenteekawo nekimbula nendoza kitegedde kimbadde njagala okumweyambululirako, naye gweoyinza okuneyambululirako nange nenzikiriza bwe mba ndi mwavu nti nteekaamu ku nteekiseemu nawe bakunaazeeko bye bakunaazizza. Omubaka teyayagalanga kumweyambulirako kazambi wammwe n'abaana be kumutukulirako. Oba okutegedde eddaala lye ne famire ye teyayagalanga mumugiriki mumutukulireko. Allah yali yamutukuza ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Oba okutegedde bwe bamala okutukuza ate gwojja omweyambululireko. Yatukuzibwa, Allah n'amunaaza ebibye ebyakulembera okukolebwa n'ebitanakulemberwa byalitanakola byonna yatukula. Kati tayagala muntu amweyambululirako. Era saddaaka bwe yagitegeeranga nti eno swadaka nga takkiriza muntu we kugikola ki giwande, tetulya swadaka tetweyambulirwako. Olulimi ndukozesezza lwenzo lwakuba lweno lwa ddiini yammwe nnyo okusinga eryaffe. Naye nga kinjagaddemu makulu gaakyo nti ye tetumunaabirako. Naye ffe abatalina assurance nti baatutukuza baatunaaza kyova olaba nti abagagga tebaaliridde saddaaka. Oba okutegedde kubanga omwavu okusaddaakira omugagga akunaabireko. Gw'olina okuwoono omunaabireko kubanga agenda eneritaani okukuddiza edduwa ezitukuza ebibyo. Kyovula nti sadaka teziweebwa bagagga. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim.
abantu bano balina ebyolezi tubeeyolezaako tubakolerako ejjana so si kituufu baavu kutukolerako ki omwavu olumusimbi miliyoni be byonna byalina ebigambo tasikaza na kimu akutwala e Madina akuwonya ebibonerezo bya Kabuli olwo naaba amina bannange Firidausi amina akukuumira obugagga bwo amina kati nze nkufunamu ezadde lyobakadde bo nekyenjogera kimbuze olwamage abagagga temwali onoonye sente zammwe nti mukoleddwa ewaka kuba emmere abagenda ogirya edduwa zaabwe nabbi yagamba nti sharru taami emmere esinga okuba embi taamu lwalima emmere y'emikolo lwaki mbi yudaa ilaiha man yabaha bano bemuyingiza mu nju baalya dda wayutraku man yatiha abaligira zettaaki mubaleka mu bidaala sinakindi ntemubawa nakade bannanyini mmere ku mbaga oba ku mikolo Allah bayagala bagirye si be bagirya batayagala kugirya ate mwe temubawa bayagala bagirye temubawa ate ne mugiwa bagizanyiramu bano bemugamba nti yingira mu nyumba Allah tabagalangako mubaliisi wallahi billahi tallahi abalira mu nyumba Allah tabagalangako era tumuvamu temukifunyemu wayutimuna taama ala hubbihi emmere gyemulyako bagaggamwe Allah lomba mwagala abasiime muliise miskinan wa yatiman wa asira bwemubanga ddala mwagala Allah kubasima bwemba mwagala abantu kubasima babaziikireko ekyo kirala naye ng'obadde okola ibaada lillah abantu basatu n'ababafaanana laktahama al-aqaba wama adraka ma al-aqaba fakku rahman aw ta'amun yawmin ذي مسغبة السغب ينجل قوم وداك تبي نيتي مسجى ينيتي زيد مكامبارا وليسا ينجلاني وياكاليا في يوم ذي مسغبة نمو نكوزو ما كتاينا مسغبو talumwanga kunjala wabula bamugana muganye byakulya fi yawmi dhi masghaba ulisani yatiman ndisiza muli kwa kitawe nze mulina yali alete emmere wakataliwo za makraba ate kyali nkoledde bwabanga omwinako omusaayi au oba omulimu al-aqaba gwe mulimu ogulinga olusozi gambalagala bw'oba weematira nti oli mukozi wa mirimu njagala onkolereyo gino gy'omemu omutwe ndisizaayo mulekwa kitaawe nga nze muyina maama yabasigaza tebalina abaleetera kiro ya nnyama omwaka mulamba nekuyiriba yabijanjalo ziagakambibi uli mutuufu njagala mulekwa weyutimuna fa'ala miskinan wa yatiman saba bwalemeddeko mulekwa akyalya ne bamumufuti mu nnyumba ate ku dduwa ya kitaawe manye muli batemu nnyo bantu mu atubale mulekwa ki nga muli waka alya ne baseeka mu nju kala agambye Allah subhanahu oba mwepanka nti mukola emirimu egizitowa ze bayita akaba ensozi ezizitowa njagala ndabe omuntu yepanka nti akola emirimu nange gyempulira nti gyegiijo okoze njagala itaamu nundisizeyo fi yaumi dhi masghaba mu lunaku olw'enjala kubanga oledde ye bano bo balowoozebwa okuba n'enjala buli kadde
yatiman mulekwa za makraba ngate wa luganda lwo muganda wa mwamuziika naye namwandu mwamukobale mu nyumba abaana abalyawo mutunda bibanja byabwe au oba oyo tomusobodde tomulina njagala onoonye miskinan masikini za matraba eyafuula ettaka omukeeka nga omuganda tuwulira wano nti oluwammala njagala masikini yafuula ettaka omukeeka abo ebe bantu ba Allah naye bano bamufutiri bakazi ebyo byammwe bya duniya era oba mukirina kyofunyemu nemuddira embuzi enamba neyimirirawo neyesimba ku lusaniya eyo yakuconcona buconconyo omukono wegugwa wosika Allah yagala alababa masiki ne bamulekwa nga be bali ku mbuzi eyo so si bano bagayira abalina embuto eziva mashariki al ardi wa magharibiha ebintu bya Allah tubitegeera mu opposite muli waka bamulekwa bali mu nnimiro eri mu bisagazi musepiki balya bisiriiza nomuli wano mulya eyo sharru taamu yemmere ekyasinza okuba embewa Allah mu nsi muno bamanyiniyo bamasikini mubalengera bulengezi Ahmad labbaik omuwa oluwombo olumaze okuliibwamu leta amazzi mufukirire bannakano bano betutagenda kufuna mwezi Allah kana tubafuniramu wano nga batuziika ne kazi yabadde wallahi billahi tallahi be bantu ba Allah gageno some Qur'ani yonna olabe mu bagamba okuyita omugagga ojonge nti seku mugagga wuno bagetu mulisi bagamba bagagga kulisa banako mumulisa bagagga obutamanya Qur'ani bagenda okubakuba tugibasomeseza ate muwulira nnyimba tokezaako okuyita omuntu n'omugagga mu makaago bw'oba oyagala emirembe ne Allah naye bw'oba okikoze bukozi kuyita abantu bakuziikireko bajja kujja baziike naye bw'oba oyagala nga password ya Allah emirimu ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ينسمع آية وجفر ما الله لا يقال ينا بيكينيكي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعينا بنينغا وتقول إنما أنا بشر مثلكم ndi muntu nga mmwe yuha ilayya enjawulo gye nnina kufuna buki naye lumu yakozesa embeera y'obuntu ng'omuntu etali yabwa nabbi n'azingiza ku bagagga ayagala atuuleko nabo babeere mu kintu kye abayogera nabo nezireeta muzibe ndowooza omutegeera buledi gyabalimu mu society musajja watu tulaba kigenda mu maaso ajayogera Muhammad ya Rasulallah ya Muhammad ya Rasulallah ganda azata antabulidde abana abagagga tebaagala kufuula nabamuzibe ate mbadde mbakwasiza ate onajjagira ti akagamba akokokka Allah yakalifootinga essula namba nti abasa feesa agikyusizza watawalla oli tamufuddeeko anjaahu lama bwe zibazze ndiru yeeyise walano galina oba muzibe wanajja wano olwokulaba enkya nga bw'onooyingiza omunaku alye ne baseeka ne bagaa nti oba wano mutandise byaseekankata eddiwo jjagiyitirangako bakulu b'amatwale ebintu bitereeze tetujja kugenda namuyolero tutulire mu kidaala n'abantu bonna nti sheekh takillah buli omu wali emmere jamusanga ne basheekh tuyawula basheekh kuseeka basheekh mikolo gyonna abaana bajono nze ndi mwana myaka 5 abaana bamwe baba myaka 6 oba nze saagala kulya buli wooli emmere ng'amasimu bagamba nti buli wooli nkufuna emmere lwaki tekutukako wootudde
nasema kulia mudde lya bamulekwa ate nga ngine bamuleka mu mayiti banyeko namu jahu al-a'ma wama yudrika la'allahu yazakka Muhammadi uyinza kukitegeera oti oba omusajja ono ayagala kunaaba atukule musiraamu ayagala okutukula aw yadhakkar oba omusajja alina kyayagala okuyiga fatanfaahu dhikra bw'oba omujjukiza nekimukolera amma man istagna naye bino ebyembuto byoyagala biyingira obusiru ayagadde mulekwa Allah bwadifendi nga talina ayamba okugjako minfawuki saba samawaati era omusajja oyo muzibe nabbi yamutuuma Abdullahi ibn Maktum oyo mu nsi yonna ye Allah gwe yanenyezaako namuleka ne mbwenu atuyigiriza olugezigezi lw'abagagga n'abanaku amama nesitagana bino byeyita ebigagga فأنت له تصدق يبلغ زبير بتدكوا وما لي عليك ألا يزكى سجك كفنا لو جينا قالوا سلامك soko feko ono kutumaze okuvuba ayagala kutereera gwe yagala bagagga bwe bagana okusalamuka nzi sikugamba nga konti nze njagala bagagga abaziikwa abaavu tebabaziika bavaayo banjawulo okubaziikwa abagagga eddiini yange si bagagga eddiini yange omugagga wajjajja bw'aba tazze sijja nakubula wayitivu nti wamugamba olaba n'omusajja nga mulekwa kitaawe yafa mulekwa n'asigalawo nga asigadde mu maali ya mulekwa mugagga Allah mugambye waman kana ganiya falyasta'fif bw'obeera nga bakwasiza emaali ya mulekwa ng'oli mugagga tolyako gyesonyiwe naye bw'obeera nga oli mwavu ng'olina emaali ya mulekwa falyakul bilma'ruf lyako nga empisa y'ekitundu kyammwe bweramula المعروف الذي تعرف الناس عليه abantu embeera yawe bakimanyi nti omuntu alabiza mulekwa nga mwavu alyakyengana ki aba ayina ente ye ekikopo kimu ku makya kikumale bwebanga embeera bwetyo bwefaananyi bw'oba oli mugagga ekikopo kitundu omwana afunemu ekalaa ebintu ebimu tubyogeza nnaku oba tulaba ebintu tubisomesa abantu tebabiwulira Allah bayagala ate ffe abantu si be twagala bitiibwa ddala mu butuufu n'oyita omusajja ng'omuwa enkoko eya supu n'omuwa enkoko nemmekete obumekesi nga omummonde omwokye ekibumba yakiridde takyalina nawaateka yenna abumbulukuse Allah bayagala temubalaba nako bwe mwawadde ebyenda lumu ekiro balya ennyama ebyenda babiterekere bateeka Allah asinzire ku Arusha alaba omukolo abanaku be baalidde ennyama ebyenda bigenze mbava mashayikh banyegeko ku lwa Allah nafi kakati ebirabo byembaddeko ekigendererwa mu kirabo lwaki nabbi akkiriza ekirabo kiweebwa omugagga n'omwavu emmiya yakyo erimu enkulu si kweyoza nakwagala birala byonna emmiya y'ekirabo byawukanira emmiya ne saddaaka byawukanira ku kirabo saddaaka eweebwa abanaku ekirabo kiweebwa omunaku namuki ekirabo kuba kunyweza nkolagana oba okitegedde osobola okuwa kasaabasajja kabaka ekiki embuzi eyo si saddaaka wano baffe tukayita namakula makula gabeere so si saddaaka kivuga bubyoga nti twamusaddaakedde tugayita makula
kurratu ayi kinayise kurratu ayini ekinasanyusa eriiso lya beene kati nabiyuna muhammad saa sallama yakkirizanga ekirabo kiweebwa omwavu n'omunaku olw'okunyweza omukwano naye saddaaka eweebwaki munaku oba omwetaavu obwetaavu bwa nabbi saa sallama allah yabumumalira bwonna ghafara lahu ma taqaddama min dhambi wama taakhara takyalina bwetaavu kumumalyako bwetaavu oba bwetaavu kutwale mu bali abatalina assuwalensi nti oba ebyabwe byayitawo oba tebiyitangawo ate saagala olote lugezigezi bakuwe saddaaka ogambe nti nange ndimba alilbaiti sirya saddaaka tomanyanga oba obibyo byagireki nti tobulabanga omugole tumuwa ebirabo tetumuwa saddaaka ne bwaba nga ye mugagga asinga ensi eno ye saddaaka kisigiza ki mu Buganda saddaakiraayo tekirimu akagamba nenyambaayo saddaaka mu Luganda twakigandawaza ne kibulira mu Luwarabu naye mu Luganda lwa lutuufu wali kiyise tutya nyambaayo mboneekereza nsika ku mukono ntubidde saddaaka kategeeza nkwataako ntubidde nga nabbi omuwankwataako ntubidde bweraba mu Luganda kijja naye ate omuwa ekirabo nakikolaki bwetokasa nnyo mu Luwarabu eno kabulirayo abagagga bagiriki saddaaka kitegeeza nkwataako embeera mbi era bw'ogenda okulaba bonna emitendera egiweebwa zaka babayita bankwataako embeera mbi abamabanja olidde okujjako oli amilina alaiha ne muallafati lkulubu bwetunoonya omutima okunyikira mu busiraamu anywere nga ddala bw'aba anywedde n'abantu abalala bayinza okusinziira ku ye ne bagiraki oyo naye alinga atubanja nti mu nnyamba eyo ntereere abaana bajje ngoba tokisogodde ono amirina alaiha basheekha bajje tukuŋŋaanyiriza ekituufu baseeka si be baali kuŋŋaanyiza zaka yali badde kuŋŋaanyizibwa bagagga kubanga al aslu fi sheekhi atuhma nti sheekhi mu Uganda teyali kuŋŋaanyiza zaka lwaki nti tumwekenge kubanga toyinza kuddira akuŋŋaanya ate ali mu miteeko gy'abalina okukola waddemba okuwetera awo nti bwe nagenza okukebera nga aya yonna eri mu nze kyali badde nga akuŋŋaanya zaka eryali badde mugagga atagiinaamu alina ne rahma eri abaki naye okuddira omwavu atagiriki alina engero omugabi teyeeseera akuwa okubaaga wadde kulya atalina mannyo amagwawo ennyama kisanga ate atitte waliwo engero ezo nnyingi nnyo ekibagaliza embazze oba okutegedde alina engero nnyingi nnyo ezimuwa paakingi zaka netegeraki kati akuŋŋaanya zaka yali badde mugagga so si seeka mulimu gwe kusomesa abantu baweeki ekyaki ekimu ku bizibu bye tulina wano mu kugabana ekinaala ekinaala kino yali badde akizingazinga yali badde musajja nga si muluvu naye okuddira ow'eggaali akikuŋŋaanyiriza ab'emmotoka engero nnyingi nnyo ezimuleetera okugjamu obunene simuyondawe nagamba nti abawarabu edda baayinanga olugero lwabwe alfakiru la amanata lahu omwavu taba nabwesigwa naye bwogenda okitunuuliranga mwabafumba emmere naafe
ekaddala mu butuufu teri kando oyinza okuba n'obwesigwa ku mmere y'omusajja engero ziri tezikuleetera akaveero kukateeka mu nankani ne mukazi wa kugamba maama onootuleeteranga butto nga mumuwunya butto engoye n'enzooza zonna wazivulubaniddemu sima muba mulwana basajja batukozesa gwotematema ennyama yaabwe nogirawo ndabye okwoza ndedola omu kugiremu ame nankani ate mugenda ku mukolo mulala bwe bakuvuma bwebaza olusooka olwokubiri okola otya akakutya alfakiru la amanata lahu nti omuntu alina obwetaavu kizibu nnyo okuba n'obwesigwa kizibu nnyo babeerayo naye nga bali reya si bangi era ne banno bakuga naye gwakusinze ng'omusajja yalikoze atya erinnyo limuluma ate wamutereseze emitwalo 10 ate aba tamanyi nti ojja kukomawo kati era bwe buzibu bwe tulina olwaleero okukakasa olugero olwo omwana bw'ava mu famire nga njavu nnyo n'agenda e Dubai okukola zaweereza ebiseera ebisinga obungi fakirula amanatela amaka eŋŋanda ne zifa nzeera bannange maama n'apalapalanya nti embuzi yo bodaboda agisse ne bagenda ku lufula ne bakubayo akabuzi ebizeezi tebamaze okusala nti tukasaze kati obagambe ne muterekera eddiba oba ennyama omwavu aba mugagga mu ntetenkanya ezirya aba mwavu mu bwesigwa kakati atulabe nga tetunagenda ku saitwani jo saitwani yatubuzaabuliza ne twerabira zaka zakatul huliyi zaka y'ebyobugagga ebyambalwa abakazi alhuliyi byebintu wafullu asawira min fidda ti abantu bagenda okwambazibwa golodi ne feeza nga tuli mu jjana abasajja tebakkirizibwa bano ku nsi kukozesa byambalo ebyo kubanga abasajja bo bantu bamapambano tojja kubanga ositula kasooli ngeno olina golodi mu kifuba olipoota golodi agenda aleebeeta fe abasajja batukola kutakabada kupambana feekabadde abakyala babakola waka letasukunu ilaiha mukomewo nga mukooye babawummuzeeki ebirowoozo ekintu ekiwummuza omuntu ebirowoozo kiteeka okubeera nga kikkakkamu kirabika buki si kusanga mukyala ng'alinga ava okusamba obudongo omukazi bamaama ab'edda nze nabawuliranga nga bagamba omuntu nti waliwo olugoye lwe bayita oluddirwamu maama gyange olugoye lwe baddiramu olugoye lwe baddiramu okuddiramu yabanga bategeezaki nti omwami waddira ewaka wabawo olugoye lwakusanga oyambadde omukazi omuwakade ey'okulima n'omuwa olugoye olukolaki oluddirwamu omwami lwakusanga ng'okoze eki wenna ng'otunuulikikako wajjeemu luli lwewetikkiddemu enku avudiddemu nnimiro ono ogenda emugga n'ocobola omubisi n'ogenda mu nswa n'okola otya naye omwami bw'akusanga mu nziinaziina ng'atazze ayita ku bintu ebirala ebimutawaanyiza ebirowoozo bannasimba abayiseeko n'abatunuulira n'ayita ku bakamyati n'ayita ku bajjemeewo kati agenda okudda ewuwe nga ono mukazi toteekwa kuba n'abakazi bangi olina okuba n'omukazi akusange muli ku tv lwedda babasanga balukamikeeka nabibbwa ekiro naye nga oluviiri walugize eki olina olugoye olukola ki ez'emirimu wazimaza zijjeemu kati abakazi ebimu ku bibadde bizza kugenda kukola mirimu yaffe omukazi n'akufaananira ekirala
ali ku loole agenda yemasagga obuzera azifuuye nogandi wasaamu ki nno muno kaakati abakazi bakkirizibwa okukozesa golodi ne feeza kuba byakwewunda byaffe abaami tebakkirizibwa naye bajja bikozesa mujjana naye golodi ne feeza bintu bya bbeeyi nnyo bisinziira ku maka nze golodi simulabangako ne feeza simulabangako naye ate wali abamusuubula nga buli lunaku gwe babeeramu ye bizinesi zaabwe era ye mu nsi nga zesawudizi ez'amaanyi osanga edduuka nga yenkana masigiti lyonna lya golodi kakati nga baddidde buno obuddole bwe twambaza eno ewaffe tubwambaza saati nga bo bambaza ki golodi owo mu kifuba kyonna abisse n'amabeere kakati bwoba onoowasa oyitako eri ogule golodi otwalire omugole obola okuwasa kweri si kweno kwangu eno bakubanja nkoko si yokka 10 mmeka emitwalo emeka webanga lusinziseena naye onowule mugani nikoko yomukebuze asazewaawo eyo emitwalo 2 n'ekitundu naye musajja zze mumaka bwekuwasa akati bagenda okunoonya abayimamu bano ezaabwe ez'ekitabo ekiwoowa nga nazo ziriko akabuuza zakuteesa sooka ojje shekh bakuyita namulwarabu shekh sooka ojje mulabe okuwoowa kwa wano bakwe nti ffe tuwoowa muwoowera mmeka nti 10 subhanallah 10 liriko ne subhanallah okulaga obunene bwalyo akasimbadde njagala tuteese olwo nno katumwa weeri ani n'oweeno baagala okukakkanya ekitiibwa ky'aba ulama abagenda okuwoowa omukulu balyerabidde ebyo baleese entebe esimaana kinatanka akati temutukkiriza ezimu tunaziweereza nali mbaddeko awamu nga zakuweereza naye nga kigambo kyakuyitawo obuyisi ekikolwa tekijja kubaayo kyakukiyama obanje muwalimu munno ez'okuwoowa ye yali mwana yayiwe mbadde nteesa tubaweeko ebiri kitundu omusanvu n'ekitundu kunajja jani anaakuleeta ne muwalimu naalime mugenda munyumanyuma ebintu embeera nayo bagenda ogiyitamu naye nga kaweerege bwewamwe mukola mutya kati mugenda tembirowoozaako kati mugende musitule akantu ka sukaali ke baataddeyo edda mu nnyumba bakateekemu ekiwoowa kati bye tubibeeramu tutera obiyitamu naye wakati mu byonna ngaomugole alina okugenda oba tulina okutuuka kukukanya wasuluku khair kakati naye wahurat al anfusu shuh eminya ojjo emikodo naye nga wasuluku khair tulina okuyitawo kakati omwalimu kyavaaga nti muweze 3 ku 10 kati mwalimu kyava addayo naaga nti abange nti babadde bakkiriza naye waliwo alina 5 nesaagala kuwerekera ete zikogwako mu bintu ebitalimu waliwo alina 5 nti 5 sizakuwola kuwaayo buyi oli abwe mutusibye twagala genda ezo sente zibamu baraka ezo abaziwayo yaziwayo wakwagala kwaki oyo mwalimu naawoowa kyokka abangi omusanvu gwemugizeeki mumwongeddeko 5 kwebiri kitundu agizeeki naye nga muzimusuubizza nkakasa tezijja kukolaki kujja era naye akikakasa nti bannimbi kati amahale ebyo abantu babyogerako nno amahale bannange amahale batusabye ngendo katumwa genda omulabe mwannyoko agamba mmeka tyagamba yagala hijja nabagala kyagala bintu bya muzannyo kati okusaba hijja kuba muzannyo oba taagiweze ampe miliyoni 8 nze ndiyongerezaako ngemahale oyo kyasaba akimanyi nebavunga omugole nga bo bakimanyi nti ehijja yejja kuggwera mwena ffe tubivaamu tuba tubonyaabonya sheekh ensonga muzikutulo tukafiyo biki okukakana nga yasaba ehijja ali mu 10 ebintu byawano
embaga yonna sente z'obusiraamu ziri zitali za busiraamu ziri mu miliyoni ez'obusiraamu zirina kugwera mu 2 seeka bamuwadde 3 mu kuwoowa omukyala basabye 10 ayina 10 byakwekwatakwata balinoonyanoonyawo mu basenga bawayo 2,500 tezibuze ebbaasa ze baasibye ezabako baasibye ebbaasa za kitaka ziri mu 10,000 okanda kuwulya bamansa bbaasa ng'oza mulimu sente ate ebbaasa bagisumululyawo ogenda ogisumululangako 10,000 ko kapya kakweraga okuwasa kuli wamu oba lwaki ebintu tebabikolako nga tebanajja mu kidaala amahali mugawingi ekyambaga ekintu kimu kakati ez'omuwali mubaziwe kale bwe tutyo bwe tuwozadde abaana era bwe batuzadde nekabululi omuntu bw'aba mugagga nga yagenda mu dduuka ly'ebyambalwa empeta ya bukadde 3 neziika mu kifuba bukadde 5 ebintu by'essente ku magulu bateekako ewaffe obutiiti tuteekamu obubirabira obwamalanga naffe netutambulira awo ebyuma tuyita obukomo ebyuma byebyakopa ku bigere bateekayo buno bwe mufumita mu nnyindo ako kofumita mu nnyindo ako kayinza okugula nga miliyoni 2 wano waffe tuteekamu buuma koteeka mu kutu tuteeka mu mukonzikonzi abaana baffe bakulenga babu ebyo byonna byambalo omukyala abeera n'ebintu bye ne baganda be batyo oba okutegedde ati ebyobugagga ebyo biri mu miliyoni 2 omukazi byalina ewaka abitoolera zaka byebagamba zakatul huliyi wajibatun ala almar'ati omukazi nnyini mwene kuba na bintu ebyo abitoolera zaka wayasihu dafuha lizawjiha almuhtaji ate bw'abeera nga bamwavu oba alina obwetaavu ekyali badde ekituufu zaka eyo kugiwa bba omusajja yanoonya biki nakukulira golodi mungi ali awo nabe wamu ne bakuwa enewaffe bwetukuwa enewaffe bwe tubeera nga tufumbiza tukuwa omukeeka ne tukuwa ekibbo ne tukuwa obwambe naye eri bakuwa golodi mwana wawe agenda kufumbirwa kojja aleeta enabanakole bagaba nti abaganda mukeeka kambe mukibbo bulangiti naki n'obudomola ogenda otandikireko amaka olidde nesepiki nebafu nekiru nenkumbi nembazi ekiri mu buganda wano akati ate nekadde bakyatwala abagole bagenderawo omugole ali olutula mu motoka gali atambula eno kesi y'omugole gyowulya baba bagijja eri begendera mu biki nga nkalu ogikwata ngezi towa naye nga temuli kantu kakati bamuzeyida bakuwanga boarding ekikooyi bakusibirira ng'omwana waabwe ogenda otandika obuki ennaku zo ndemukyasibirira abantu bintu byonna mulya biri akati bano bo abaami baleeta n'abazadde ne bagiraki golodi ne bakusibirira obuki waliwo ebintu ebibeera mu golodi oyo obukeesi nga bo babukola wa golodi eno kojja yaleese ekizibu yaleese kati osanga omuntu nga alina golodi alimu miliyoni 2 mukazi mwana waabwe mugagga bamusibiridde miliyoni 10 kati baga nti sente ezo bwe ziwe ez'omwaka zoteese mu nnyumba eza golodi kola otya ziweereza zaka genda basheekh bakubalire zaka limu megandi miliyoni 5 obuterwenya nnyo ate ziwa omwami wo buli mwaka kuba nyinza okukuwasa buli mwana mukaga naye nga nze siri nyina amabanja nyina ebiki ebizibu olidde sigambye nti teeka oyinza oziwa bannyokeeko abanaku naye bwolaba nga n'omwami embeera si nnungi bw'omutemerako si kiki oddiza okuddiza kuba muki
kuba muyonogane ne bazeti zaka yange yawezezza eyo byambalo byange ewezezza omwaka buli mwaka guno inshallah nja jikuwa nawe weeyunge tulaba nti bizzaawo n'omukwano oyagobeka nga yakusuubiza eno ku luno njiwadde muto wange olidde naye yiyo omwaka ogujja yiyo wano ne bakujooga okubanga olina kyokolaki bw'oba oli mugezi nga bakutendeka olina kyoteeka kati omukazi wange nze kimu ku bimunjagaza addiza ate obukodo buli bwaffe omukazi ayinza okukusenera ebifinga 6 naye bw'oba wakuzibwa bubi byonna obyekomerera ate nozzayo bakwongere omukazi walabi yalidde bibi abaana nagenda ngaabayulizaamu lwaki togamba ku mukazi wo nti leeta essowaani y'okukuddizeyo ekifi ate abwokomyawo essowaani oganda ekiri ekisigaddemu nakyo bakimpa tibannanga abaana baleero omukazi okukuwa ebifi ebingi tekitegeeza nti tayagala wabula constitution yagimanyi kyamumpisa okuddiza omuki oba ogayagala noganda kiro no kibadde nkitwala ennyama ebadde nsava naye okuddiza kuba mwoyo nga wakuzibwa bulungi kyova ogaa nti nyammwe mumumpa esowaani ya nyammwe akaana ne kagireeta noddira ekisambi kyotannakwatako so simagijjako oluliba nomuganje webale kutufumbira nkokwewoomya byakautu nnyo ekiro ekyo tekiziza kufaanana biro birala naye temuli babuulirire emmere yonna mukijanabakazi enva bwe ziba tezimali togula okugula enva ezinayombya omukazi n'abaana kiki mama nasana ekyennyanja nekiggwamu nakoza supu bwe bakwadde ekirinki era ne bakuwa n'ekyentwe mumagumba gwofulumya alina mpisa n'emu mukazi amulengera oyita otya omukazi njangono nesowaani ngereere kati weetaagawo okubatuuza nga temunnawasa okuwasa simanyi gokka okuwasa ebintu bingi nga bula eswala sikujja noyibirira nokyala waliwo owuzu ate newuzu oyina sunna waliwo tahiru masijidi waliwo engoye ekifo ekibula obudde yatumanye okukyala tojja kumala akakyala nga tumaze ku n'obufumbo si buliri bwokka waliwo ebinyimirizaawo obufumbo n'emmere ono alya n'ono alya oluganda tukola ki lwe wafunye ezipale ng'eriko omusipi oluganda kuwasa bakutendesa endya n'agamba la yalzamu zawju tekikakata ku mwami ayukurija zakata alhuliyi an imraatihi okuwa zaka ya mukazi we ey'ebyambalo tekwata ku mwami kuba si byaki ekwata ku muki omukyala kati omukyala bamuadvisinga nti okwongera okunyweza amaka omwami eno tewaayitodde nga zaka n'aviiramu awo waakiri muteme otemere n'abalala sina kindi konna oyinza okukola ki okukamuwa naye ate sitteeka okuwa omwami nyinza okugaana nyempa abeewaffe nti zaka teba ya musajja li anna zakata kuba ezaka innama takunu ala maliki lmaali ebeera ku nannyini nsimbi wamalikatuhu huna nyini nsimbi wano gwetwogerako hiya zawja ye mukyala liannaha sahibatu lhuliyi nannyini byambalo biri oba byakwenaanika biri fayajibu alaiha kikakata ku mukyala an tukhrija zakata okubeera nti zaka y'ebyo yagiwa imma min nafsi lhuliyi au min qimatihi ayinza okutoola ku byobugagga bye byennyini biri byayambala oba esente ezibifaanana n'agamba nti kino ekyokumatu bwengatta n'ekyokutu okulala nyina bingi bizitowa sente ki n'awa byo n'awa mu byo oba n'awa sente zenkana byo ntegerekeka walawo newankubadde addaaha zawjuha au ghairuha anha biiziniha fala ba'sa walawo addaaha singa ba yamuweeredde zaka tekimukakatako bba
naye singa abadde bba oba muganda we omuntu omulala n'amutoolera zaka y'ebintu byebyo omukyala ng'amukkiriza nti mpeera sirina buzibu kikkirizibwa kiba kitegedde wayakunu majuran muthaban ala tatawuihi hatha ono bba bw'akikukolera omulimu ogwo gwannakyewa gwakoze allah agumusasulamu ki embeera وإذا أرادت الزوجة دفع زكاة حليها أو غير حليها لزوجها المدين singo omukyala ayagadde okuwa zaka y'ebyambalo byebyo ng'agiwa zaka bayina amabanja alladhi la yastatiu alwafa au alfaqir nga ddala omwami yagezaako okusasula amabanja n'alemererwa mabanja nga mangi gamutuubye obanga bam yayavuwala kuba nyinza okuba omugagga leero enkya nenjavuwala nkuwasa ndi mugagga embeera neyitabuka nenkola ki nenfa mango byokumulimu bakoze batya ebintu bitabuse bitabuka singa omukyala asalawo okubeera nti zakaji wabba alina amabanja oba yayavuwadde fala haja fi dhalika tewali buzibu liannahu kulwokubanga dakhilun fi umumi qawlihi ta'ala kimusingiramu ekigambo kya allah ekigamba innama sadaqat lilfuqara eri mu surati tauba aya y'enkaaga nti saddaaka eweebwa abaki omukazi mugagga naye omwami muki mwavu okuwaaba ebbali ate awadde ono akira naye si tteeka waddembe okuwa waddembe obutakuwa n'obenyeka n'obwavu ate nga notulabire ولمسلم عن زينب حديث فكما زينب كتاب إمام مسلم امرأة عبد الله ولو عبد الله بن مسعود يعين مشاروي غباميت زينب ومشارو ينغاينا وكاينا نايغالو كتولا الزكاة omwami n'amugamba nti nga tonnagitwala bweru wendi naagamba nti sigikuwa mala kubuuza nabbi oba lwaki abakazi tebaagala kutuwa ku bintu byabwe omukazi asobola okuba nesente naye nagaa njagala girita ekiiza esingira ebiri naye si naagala ojjugula mubugendereza oba kyali kikubaddeko sente yange yakikazi ekyekikazi tegulagirita ayagala okusibuka tetunafuna byakusibuka tosobola kugendana n'envu nange nendyako manye ekyo kuli kibabuuza qala ati zainabu agamba nti abdallah mukyala wa abdallah zainabu qala ati yagamba qala rasulullah saa sallama nabbi yagamba tasaddakna ya ma'ashara nisa ebangi mwe gurupu y'abakyala muyitirize nnyo okusaddaaka olidde nabbi yakubiriza nnyo abakyala okusaddaaka walaw min huliyikunna newankubadde nga musaddaasi byambalo byammwe bye mwenaanika golodi naki mubisaddaakanga kuba kusaddaaka oyinza okujja abakazi muyitirize nnyo okusaddaaka mulina obuyitirayitira bungi okusinga ffe abakazi bageya nnyo abakazi betakulatakula nnyo ne bajja baabwe abakazi balina obuntuntu bwe tutalina bakolimakolima oliraba ki kasita nawe oli muwala kyeo naawe olabako oligafuna mulina obuyitirayitira bungi muyitirize okusaddaaka saddaaka eneboozeeko obuki nakugaa nti saddaaka eyo zo akikoze eki agisaddaase ate neyamba ki edduwooli zakuleetera eno azijja ku ntobo ya mutima nezikukolera zikuwoza nabbi kyava agamba atalina kyasaddaaka ne waaba asaddaase kagolodi kakoze eki kayambadde okasaddaakanga qala ati n'agamba farajatu ila abdillahi nze naddayo eri abdallah nabbi nga amaze otukubiriza okusaddaaka naddayo waabazibu ddala fakultu ne mugamba innaka rajulun khafifun oli musajja muwewufu that lyadi oli musajja wa mukono bwarabu edda omuntu omuyita ow'omukono kyabanga kimu oba kyabanga kisoko either yalinga musajja mukambwe olidde ng'omukono gwagukozesa
yonga omusajja wa mukono nga wano waffe kagono gamu kakono gamu aba muki kale buli bantu n'ebisoko byabwe batukubiriza okusaddaaka ne batuuka n'otugamba ne kuba kyetaagisa kusaddaaka ki byambalo bye twambala ebyaggolole wa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kad amarana bisadaka gye tubadde nabbi atulagidde okusaddaaka n'agamba fa as'aluhu fa'tihi genda ewa nabbi omukyalo ono ye yawulira khutuba nga nabbi alagira abakyalo okusaddaaka newankubadde nga anaasaddaaka biki byambalo byayambadde kakati omukyala n'afunamu enkeka n'agamba bba nti hadiisi eyo gye nkubuulidde nigijje ku nabbi ate omusajja gwe ebinfuna byo byebiibyo fa'atihi fas'aluhu genda ewa nabbi omubuuze fa in kaana dhalika yujzi anni bwe kibeera nga nze okuwa saddaaka eyange kinkolera wa illa saraftuha ila ghairikum bwe kiba tekinkolera nga akiganye nja kugiwa abalala hadisi ogigobera bulungi na omukyala ayize irimu batugambye abakyala mwekiriza okusaddaaka nemwekubadde musaddaasa ebyambalo byammwe bye mwenaanika addayo agisomera bba nti baze nkulaba munange byenfuna oli munafumuuko naye simanyi oba kinkolera okuwa saddaaka yange genda obuuze nabbi bwe kibeera nga kikolera omukazi okuwa bba mugenda omubuuze bw'amala n'akigaana ngiwa balala bw'akikkiriza nyinza okukutemera qala ati n'agamba faqala li abdullah baze abdallah n'agamba bal atihi gwoba ogenda anti gwe mwene sijja gendayo kubanga al aslu okutuma omuntu nga yagenda okufuna already answer of ogikoze eki kyenakugenda nti okuwa omwavu atereke wabaawo mu butonde ansa zetufuna kyayo tekimwadde kyenatuuka kakati gweoyagala ompe otaddeko condition ng'onsuubirako mawe okugamba ntya agali tompa wede kati ono abdallah kyavaga nsijja kgenda kuba ne bwenakubuulira nti agambye mpa era ojja kusigalamu ka percentage gwoba ogenda anti qalat n'agamba fantalaktu nagenda faidha imraatu min al ansari ngenda okutuuka ewa nabbi nensangawo omukyalo omu mu bakyala b'e madiina bibaabi rasulillah nga naye ali ku mulyango gwaki omanyi waliwo kye bayita coincidence muyinza okulowooza ekintu nze naawe netulowooza ekintu kimu naye nga tewaliiwo olukiiko lwetukoze eki kaakati omukyalo ono bwe bamala okusomesa yafuna ekirowoozo ky'okusaddaakira bba mpozi waliwo n'omulala akikoze eki akifunye mu ngeri y'emu bano baali balongoofu nga bakyayagala babba baabwe akati ono agenda okugamba bbaawe abdallah zainabu ki tubaddeyo nabbi natukubiriza okusaddaaka ate ndaba embeerayo yeetaka okusikulamu ewewuka naye oba nze nkitegedde obubi ennima y'okusaddaaka ngenda kusaddaaka naye ng'alibadde genda omubuuze nti bansaddaakire omukazi akkirizibwa okuwa bba bw'amala n'akiganda sikuwa bakikkiriza nkuwa k'omwami gwoba ogenda weewulirire yeetumye bino bya nsimbi kati omukyala agamba baze banzikiriza nange neŋŋenda naye ŋŋenda okutuuka wali ng'ate waliwo omukyala omulala nkoze ki awulidde hajati hajatuha ekimuleese kyekindeese omukyalo tutuuka ku geeti ya nabbi nabbi bali bamukuuma ssebo teyali ŋŋanzi oba ggwe oyingira buyingizi mu njuyi kati ntuuka wali nga ndabawo omukazi mugaati ekikuleese nti alaba nti munne nange kyekindeese ngooza ki ekyali kimuleese baabasomesa saddaaka ne bakitegeera kati ekibatawaanya si kusaddaaka nebasaddaakiraani قالت نامغامبا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بكى صلى الله عليه وسلم
kad ulqiyat alayhi almahaba Allah yali yamuwa ngatiisa tamala gagwirwa oyinza okubanga omulaba naye kyoyagala omuganda kikulema Allah yali yamuteekako ekitiibula oba ntegera kyeŋŋamba nti nabbi Allah yali yamuteekako ettiibwa nga tamala gatomerwa nga omanyi olatomeredde ku mufuti n'omukwata mu ngalo omuntu ayinza okuba nga abadde nammwe naye Allah n'amuwa ekifo nekimutukolako ettiibwa ka kampasi ba MOP babadde battica banabannuubu tulya nabo wikimbisa nakawunga tunywa nabo obuugi ku buleeti n'agenda asuumusibwa olw'embeera ezaaliwo nga tetulonda busobozi tulonda saati esaati gyogiddemu gye balonda abo batica we bafunidde omwaganyi kebonda bali eri kasagwa teyaga enkofiira esaati yegwe oba okutegedde obulembe bw'okulonda engoye bwakolera batica n'abaana abato kati bitwalonanga abasajja bakulu bakazi bakulu kasita bagaana okwambala olugoye olugira agidde mukinti mukinanga tabuuza asobola oba tasobola yalonda lugoye akati omulembe gwokulonda engoye bwetubaddemu naye omuntu bwasumukibwa gubadde mulya naye wali muwogo obusiike nga bwemunyweraku buleeke naye sebe ogenda okulanga Allah amutaddeko takyamala gatomerwa ogamba ki maasita ndi maasita wanyeko omuntu akyuka ne bakazi babalonda muffe ne bamuffe babajja muffe ode kakali babeera nga kazi tatuukikako wali bakubuuza olaga wa nti nazze naye timunalaba ojja mulaba edda nga mugenda kakati ate butya nabbi Allah gwe yalonda yali abakyala baga nabbi yali atiisa kalati olwo balemedde ku geeti gwoba okonkona fakharaja alaina Bilal tuba tuli awo Bilali najja nga ava ewa nabbi ndoze yatuwulira nga tujogoolikana kuki fakulna lahu ntumugaa nti Bilali jangu Bilali ye tatiisa oba kutegedde nga gululusanga naafi mufumbi wa mmere nga naafi sookojje geno mpitire kasi mwali munju omwo mu ddiro lyabaseeka balya nti bakatandika awo nga bakatandika oba n'entiisa bw'oba gwako banga aguddeko basahabu lkaafi law italata alaihim lawasaita minhum firara walamlita minhum ru'ba akati kyavaata nti Bilali kiki waliwo atatiisa ng'oyinza okutuma eri atiisa ate nga ye tamutiisa Bilali nti tukwagala fakulna lahu nitumugamba iti rasula sallama tuyitire nabbi tugendere ewa nabbi fakhbiruhu mubuulire bianna mraataini bilbaabi kugeeti kuliwo abakyala babiri tasalanik baagala kubuuza ekibuuzo kyebaagala okubuuza kigambo lwe bakimutuma atujize sadakati anhuma ala azwajihima bwe basaddaakira saddaaka yaabwe ne bagiwa babba baabwe kituufu omukazi amala kuwulira nabbi tayinza kuwa nga tanatuuka ku poliisi abakazi babiri mutubuulize betuwa babbaffe fembi kyekyatuleese naye nga twaze watu wasomesa okujuzi okusaddaaka ti twagala kusaddaaka naye betukikolera babba baffe kiyitawo eri Allah wa ala aitami fi hujurihima oba kuba mulekwa nga tetubalina nyinza okuba nga nafumbirwa ewuwo nga najja ne mulekwa nafumbirwa ne namwandu naye bumulekwa bwange najja nabwo bumulekwa bwe najja nabwo tubuwazaka abo omwana ayinza okuvaamu ku lw'ensonga ezo wala tukhbiruhu tomubuulira man nahnu ffe baani tuyogera nti nze ne gundi tuli wano gyeweerya nani ne saafi tomuli ati fe tubuuzizza bali waka nno ssebo qalati omukyala agamba fadakhala Bilaalu munnange teyatutengo yayingira rasulillah saa sallam fasaalahu n'amubuuza
fakala lahu rasul sallallahu namubuuza ekibuuzo man huma beeraali abo bakyala ani naani ate biraali alina ekyogera naye nga bamugende tokikolaki fakala n'agamba imraatu min al ansari waliwo mukyala w'e madina wano wa zainabu ne zainabu fakala sa sallam nabbi n'agamba ayu zayani bazainabu kyabo bazainabu wano tulina bangi zanabu ki qala n'amugamba imraatu abdillah waliwo zainabu mukyala abdallah bun masudi olidde kiyamba nnyo okumanya zainabu kyabuuza si kulwanga zainabu bangi si kulwanga zainabu wa mugagga ng'ayagala emaali tudiruunaho etambulire mu bagagga njagala kumanya zainabu ki abantu be bonna abamanyi ekyo kikuleetera okukola ki nti amiru oteekwa okumanya abantu nabbi yatuuka okumanya basahaba ne bakazi baabwe zainabu waliwa nga tulina bangi nti ono muka abdallah bun masudi musajja wange nti genda obagambe lahuma ajirani allah agenda bawa empeera za mirundi ebiri alqaraba okuyunga oluganda olwo wa ajiru sadaka ne saddaaka abamanyi bwe baamala okutegera hadisi eyo ne bagamba istadalla abamanyi bakola ne bafuna obujulizi bihadisi ala jawazi dafi lmarati zakatiha ila zawjiha nti omukyala akkirizibwa okuwa zaka yebba okitegedde kituzaayo eri nti omukazi awasibwa olw'obugagga bwe bw'aba abulina ng'alina imaani bw'anaatuka okuwa zaka oba wooli mukazi katugeze si kutemera kaji kutemera ddiini eddawaka ate bw'abaamu eddiini no fazfaru bizaati ddiini ng'alina eddiini n'emaali agiina nebyute nuurun ala nuuri oba okutegedde kikazi kya mpisa kiina eddiini newaabwe newaabwe sente weeri alina kyo kiina ki omukazi asobola okufuna sente asobola newaba takola agaggawa mu ngeri kiseeka nga tetakola omukazi namuwasa mu kika lihisaabiha omuntu owasanga olw'oluli omukazi gy'ava kubanga kitaawe bw'afa nga mugagga omukazi agabana ne bamuwa ekizimbe kya Sheraton nga kiki gwosolooza tuwasanga nga tulina kigingirwa bakaragalina kati famire gyowasizaamu n'okisobola ndinze hadisi temukitegera bulungi wasa omukazi ng'ewaabwe be banaafa n'asika alina kyaleeta si kujja namukeeka na kanzu kati ofunirawo ekanzu ya sezaala oli mfuupi sezaala woowuli bagikuwadde ate ogitwala ku kyalani ate olwefwa olizi obusiraamu bwayagala nnyo jjukira nti abagagga babeera n'abaana abawala olidde abaana abawala abo nga tebagala kufumbirwa wenyigiramu nti muzeyi mugambe nzija imaamu kati imaamu bugekazi ng'olisa imaamu maka gaffe nti kati nze siefumbirwe olujja ate omuwala gwalozi bamuleete alfatiha lahu kati muzeyi bwamu akamala okuwowa n'afa sigamye nti musabire afe niye okufako innaka mayitu waina omayikuli nafsi zaikati afiridde mukulu nafsi zaikati mauti abadde alinye eggaali ogenda mu dduwa maite bwagadde edduwa z'abagagga yaayi muko wagundi ye yatuuse dda nti kyekimunjagaza abagagga bagenda okujja nga yeyaze dda be bagenda n'okunaaza agamunaza sezaala we kati wano obusiraamu omwagagga n'emaali omwana omuwala omugagga gwalina okimanyi nti afuna haafu ya bugagga bwa kitange talina mwana mulala alina oyo abadde muvuka yakawasa alina mwana muwala ebizimbe nobamutemedde haafu
emmotoka atutteko baasi bbiri bifuso bwe lukululana alinako bibiri wasikoba nedda wasikoba nedda obusiraamu ga nti omukyala awasibwa olw'olulyo lwe olulyo luyimiridde lutya waliyo olulyo lwogendamu bannaffe eri abanankole ogenda okuwasayo omukazi n'ovayo nente 10 anti kizibu aleeta nte bewaabwe tebagaba nkoko okukakasa nti ate asituse nte nakuwente nemukwano gwe negwasoma naye nakuwente nagalabane nakuwente omwana wa muntu kati baga nti gwoli muganda ekizibu kyokoze mulundirawa kubanga gwoba obalumba oteeka okumanya nti bwe bazituwa sigenda mu faamu ya muzeeyi kati naffe agenza asula mu poloti omwana omuwala ebimu ku bizibu byatuleetedde ewaka kwe kuleeta omusajja atalina waagenda kulundira ate ffe tituzitwalanga kintu kikulu sizakutunda muko ogenze kukola otya nti kanzereyo njiye oyinza okuyiiya nga wadde mupoloti bwe bakuma omukazi kiba kikkirizibwa oba tikikkirizibwa toleeta omuntu ajja kutunda maali yaffe maali enakubaako gyatukakasa nti yeeraga kyerikyala kigambye nti omwana omuwala mwanguyiriza omufumbiza bisharati iza wajadat laha kufa bw'aba afunye omuntu alina faamu ng'ewammwe ono naffe yalowooza mu kutunda agenda kuba ekyapati bano balowoleza mu nkulaakulana enti sizakugenda kutunda kutwala mu lufula enti kukulaakulana ya famire bazzukulu bafune entandikwa waffe tetwagala muntu atalina ente ziringa kalombolongo kakati ugenda bw'olimala okufuna faamu ojja kujja tuwabowe okakasa bukakasa nti bamunyimye oba tebaagala mwana waabwe ate nzirayo obulaaya oba tebaagala ajja kufuna omulala inshallah ova nti bakusosodde tebakusosodde gwogenze gyotagiraki funa enkoko yogende mubaganda olugiyiwawo nga bakuwa alfatiha n'amahale gakuteesa neza okuwowa zakuteesa kyakaka 10 yaffe weriyo eryokuwowa embaga y'omusiraamu 5 bayawedde otunda ennyanya zo n'ogattako obumonde nemukazi n'oleeta aba omwezi ogwo wadde waffe goloddi makula oganda bugaanyi okuwasa illa man aba wano ogaana bugaanyi naye kukasuubira ngaolina bodaboda yo nga yiyo mu myezi 6 oba olina abakazi odondira mutabani wange gwensaala naye wa alina 2 bali ku misigo oyakedde okukabya boda wano nga tusadde mwana muto ali myaka tanaweza 3 omwasula wali omulala ali wali wamma nagati ate mukyalo waliyo omulala osasula disini nanga niseeka njiya alina aba tanaweza myaka 2 mwegi ate bonna bahalaali kiri Uganda taabu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk